yenze DJ Senior B the remix wizard mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okusubscribinga. I welcome once again. Negera kuba very interesting chat, so stay around. If you find it useful, please share the link, send it to everyone, anyone. Tugenda tunulira Olugendo, how some omuntu atandika atya okugenda ebweru wa Uganda ng'akozeseza ennyonyi. Tululire experience y'ennyonyi, tumanye we yatuuka byali bitya, then we yakomawo byali bitya, era njawulo ki wakati w'eri gye yali agenze ne wano e Uganda ewaffe. So stay around. Nja kujjukiza nti olinaku olwokutaano tubeera ku Login Lounge, ebeera bucket night, Saturday ebeera kwezi Saturday night, Sunday ebeera flashback Sunday, tubeera mu kikadde. Ate ku lusooka omwaka 2025 tujja kubeera ne Azawi live, that's ku Login Lounge. Then buli lunaku olwokubiri buli lwakubiri abantu b'Ebulaya Kasanje mawulidde Mpanga tubeera ne bucket night awo ku the point ba ewamot. So temusubwa ekintu kiba kyakabi nnyo. A video eri proudly powered by Naha Crystal Residence awo Ebulaya. Naha Crystal Residence ayagala okwebaka bulungi mu VIP okerenga ka breakfast kali set agenda ku Naha segedde mwabatero ogendako ku the point n'okikuba oba omukikaaya nga oba wagenze kuba pate kuba kibuga awo okusula wali wamu wokka. Naha Crystal Residence. Gwendi naye erinnya manyirimu Irene. You must welcome. Thank you. Kati ngawe nga erinnya manyirimu amalala gatugambe. Okay. Amanya gange nze Irene Namazi. Mukyala Muganda? Ndi mukyala Muganda. Ndabikayo mbadde manyi ndabikayo ya basheshe. Ndi mu mixing muko ndi Muganda omulongoose. Okay. Tugenda tunuulira olugendo lw'okuva Uganda okugenda ebweru. Bweru wali olazeewa? Saudi Arabia n'okudda. Byewasangayo, byewalaba, byewakola ne byotaakola. Enjawulo ki eri ne wano. First of all, okugendako. Wayitibwa nga bwe tugamba nti okugenda ebweru olina okufuna invitation, wayita mu company, wasasula mulimu gwa muntu n'ogenda kyali kitya? Okugenda kwange na saitibwa wabula Honorable Balimwezo Owenakawa. Honorable Balimwezo Owenakawa. Kati opportunity yajja nga beetaaga abawala okugenda ebweru. Kati nenjikozesa chance. Okay. Nenjikozesa natandika process byalwawoko, but eventually namala nengenda. To eat them, how was the process? Like what bali beetaaga ki watekamu sente oba? Tetwateekamu nnyo, of course twateekamuko abayizi bakusaba jangu neza medical teziba nnyingi ng'omuntu abyekoleddeko bino byaffe byalimu omukono omunene. Kati intention ya project yali about what? What wali bagala bawala? Ate babatwale kuba ekyeyo. Anti like bwe yagenda eri mukyala we yagenda nafuna contract n'Abawarabu. Kati wafuna contract n'Abawarabu najja opportunity ne bagituwa era abawala bangi bagenda abasinga baakomawo. Mwolo olugendo mwali abawala nga bameka? Twali bangi. Like I think twali tuweranga twali tusukka mu 10 kyansobola. Oli serious? Twali bangi. Era abaana bagenda. Twali bangi. What? Mwana ni mgana mufuna emirimu? Yeah. Twagenda abamu of course babayita kati ne mujja wabaawo ebikujjamu. Osobola kuba batukebera ebakolako that medical. Kwatizo agenda eri ng'oli mulwadde. Kati oyinza obba ng'oli mulwadde, oyinza obba ng'olina olubuto like during the process noba ng'olwadde nga you can't go. Abamu baba n'endwadde ezo kati nga hepatitis B endwadde ezo. Eziri serious. Okay, process yona ya gwenga go yakumalako nga meka? Nze ntwalo nga naawe bwe watyo.
busente butono omuntu bw'aba abyekoleddeko already wali na passport oba byonna byali omwo bagitukolerako passport batuyita kuba twagenda ne baturegisteringa ne batukolako interviews ne batukolako first medical bagamba yo qualified kati ne tugenda ne tutandika process ya passport nayo neggwa ne tulindaawo biba birwawoko. But of course, we're going to go osaba nawe kwasa Katonda kubanga okusinzira interviews ze bali babakolako bali bagala muwala mulungi muwala mukozi muwala aliate kyebali bagala kasito banga osobola okukola oli determine nawe kyoyagala okyagala oyagala okukola okoye embeera embi Saudi Arabia tewaliko bulungi kuba bw'otuuka eriira bw'oba tobadde mulungi naturally obijjira ddala kuba eri teri makeup teri kwambala bimpi oba mu biwanvu kati eri kiba kyetaagisaayo maanyi g'osobola okukola kyobola abatukebera balabe oli bulungi like tolinaamu obulwadde kyobola n'omukyala nga bwe yazaala bamulongoosa abo tebatera batwala kuba eri emirimu gyeri zisobola okutula olutindo bulungi nnyo. Okay. So twagala wano mutuse ku Entebbe airport. Ekiro ekyakesolo lunaku. Mwasolaba. Nga tutuse Entebbe. Nga ekiro ekyakesolo lunaku mugende. Ogamba nti kati tugenda ncha. Tugenda ncha. Mwasolaba mu oba wava waka. Kati bwamba mnatera ogenda. Gamaze training. Kuba musooka ne mukola interviews then ne mugenda ku medical ne mugenda ku GCC ne mugenda ku training kuba olio gendera muba mulina okukolako training omanye oba omanyireko ko obulamu bweri eri waliyo keera okitegeera eri okola non-stop kati wetwamala ne wayitawo ebbanga tini ne batukubira kati bakubiranga twali tugenda Saturday batukubira ku Tuesday ne bagamba weetegeke kati ku Thursday ogenda batukubira ku Monday kati ku Thursday netubanga olina ebbanga oliwa ng'ogenda ku company so that musulawo Thursday night twasulayo ennaku bbiri twagenda Friday twasulayo ennaku bbiri netugenda twasula ku company kwennyini then enkeraalo ne batutwala tulinnya ennyonyi twalinnya kuva Uganda paka Ethiopia byanyuma I like the experience like new experience first time one was that your first time it was my first time wawulira otyange situla wano neegumya kuba nina gwe nali ntudde naye nga yaatidde nnyo nankiraba kati neneefuula wamaanyi amangi naye munda gwe nali munda like that experience ate ninamu ensisi naye omwana yali atidde kati ze neneefuula owamaanyi amangi nemuma then netugenda yanyuma mmere y'omu nnyonyi byonna byali birungi netutuuka Ethiopia netubeerawo awo twakuba twatuuka Ethiopia ssaawa zaali 7 naye netubeerayo paka ssaawa 4 ekiro nga netulinda bannaffe abaali balina okujja kuba twatambula emirundi 2 twali bangi I think lutu yange we nagenda twalinga 3 like 30 abaagenda then netugenda netuuka Ethiopia netubeeraawo nawo twalyawo emmere nga birungi then nebamala ne batutwala e Riyadh twava Ethiopia netugenda paka Riyadh naye bw'oba ogenda essanyu likoma wano ku kisaawe ky'e Uganda oli serious kuba jjukira omanyi this like having it in you that you're going to be away from your family for 2 years you're going to be away from people you know aboogera olulimi lw'otegeera for 2 years kati bw'otuuka eri ex oba oyagala mukama wajje kuba te mukama wa bw'atajja kukimaye abaana kibakuba nnyo kuba tina n'omwana ffe batukima kuba batukima enkeerawalo bakama baffe bajjayo baba bakimanya actually ennyonyi eno esimbula nga eri akimanyi nti omuntu ajja kati nobawo bambi omwana mukama we yajja n'agamba abadde tayagala bw'atyo kiba kikukuba ng'olaba banno bagenze kukola bosi yazira omuwala babazira oli serious babazira kye kyamuziza
kati eriyo nga ye abadde ayagala musiraamu n'otuuka nga amanya balaba ayagala Hadija alaba Irene n'agamba oyo simwagala naye era awo ku kampani bw'oba obadde oyagala nga ekikututte ekkola osigalawo ne bakufunira yayisawo 2 weeks ne bamufunira nina katono omatuka ku kisaawe Riyadh babosi banoonyera ku kisaawe bamuvaawo nemugenda ku office ate kati awo office eno kati office ye Uganda wabayo branch eri Saudi kati babakima saawe babe batukima twatuka saawa zaali 8 ogw'ekiro ne batukima tugenda ku kampani ne tubeerawo ne baba balina otuwa line zeri Saudi Arabia nti in case of anything you can easily reach them then ne batutwala kati then awo enkeralo ne batugamba mwetegeke ne tugenda bakama baffe ne bajja bakujjako passport lwaki nsonga lwaki batujjako passport abaana bangi baba ne passport alemwa okukola ekyamutwala lwakuba amanyi nti nina ekinjogerako osobola otambulira wenjagadde jjukira bwe tugenda eri nze ndowooza nti bw'oviira e Uganda ng'okimanyi ogenze mu kiyumba togenze kukola bwakilini oba ki ng'ogenze mu kiyumba obeera already abaana just oba twewunza naye amateeka oba ogamanyi nti ngenda beera mu nnyumba omwo paka kati passport bali bazitujjako olw'ensonga tebayagala otambule nga bw'oyagala jjukira oba tolina mu nsi otambule nga bw'oyagala oba bano ababa nazo kiba kyangu nnyo ottoloka kuba kati oba olina ebikwogerako osobola otambula n'ovaawo bubi n'ogenda oba tolina bikwogerako tomala gazongazonga eyo bakanti era poliisi ekwata ate poliisi ekwata ne bakutwala ku deportation oba ne bakuzaayo ewa mukamaawo so mutuuse soko tudiremu wali ogaye nti bakama b'omuwala bamuzira yamalako atya of course like bagamba bajja nebagamba oyo si gwe twagala bambi n'abeerawo naye era office ekuyiiyiza kubeera wabaawo ababeera beetaaga abakozi bawadde teyasayininga funaye ningiira wabeerawo nga gamazi beetaaga omukozesa kati bambi gyali akola kati ababo bazze babosi bo bazze twali tutudde awo nga ne batandika okujja olaba abaana bakukinye then nange nali ndi awo n'abange ne bajja kati mu kuva eno nawe bogenda okumitingo oba bamanyi oba balabyeko oba omanyi manya gaabwe oba mu contract osayininga kyolabyeko osomamu era ku office bakusomera contract yonna kinoomu no like tugenda nga as a group then wabeerawo wano bagita briefing I think kati ne bakusomeramu contract egamba bweti abamu batu advisinga n'ogenda nazo kuba tutuuka eyo bakama baffe oba we tuba tugenza okukolera n'ava ku contract n'ayagala akole ekike era abaana bangi babeera ebweru eyo oli awo nga gamba banaye alina ku contract nyamba oginsindikireko kitegeera so abange ne bankima ne tugenda ne bamuwa passport yawo tugenda mu motoka n'ambuuza osobola okufumba kuba nze mukama wange yali musajja asinga father ye ng'alina abaana 4 kati yajja ne kawala kakakulu kali 17 by that kali 16 by that time there she's 18 kati ne tugenda ne bantwala that first day tokola bagamba wumula mukoba okwoye omugole oveemu ennyonyi kati ne bampa ebyokulya bakwaka warm welcome bakuwa enkoko awo bakuwa emiceere kati jjukira tuva eno nga tulina excitement y'enkoko nga gye bantuukizaako nendi enkoko then now the following day of course okeera bakati olunaku olwennyini bakulambuza ennyumba olina kukola wano olina kukola kino olina kukola kiri bwe bityo kati we bakulambuza ky'onaasobola okkiriza wabula ky'otaasobole ogaanirawo Saudi Arabia bw'ogeza ne bagamba olujja olwo lukanike n'olukanike oba ojja kanika n'emmotoka
eri kasita obalaga nti oba ojja kikola paka lwofulumya ennyumba eyo so kati eriye bw'otuuka era actually tuve eno nga batugambye lwakuba nti balinayo batugamba wano naye ng'otuuka eri ng'amateeka olina okugamenya kuba abamu si bangu bagamba you have to be smiling all the time mwabo bamusmiling ng'osmilinga biki muntu kutidde Omuwarabu si mukwano gwa muntu yenna Omuwarabu akwagala aba atwagalako ekintu ekyo maanyi go mu Bawarabu olwala n'omugamba ndi mulwadde nga mu butuufu oli mulwadde naye nagamba njagala kino ate ng'ojja kukikola abaana baliyo babimanyi kati bw'olwala bakutwala mu ddwaliro nze nalwalakoko nali ndwadde infections ne bantwala naye ekibi kyeri nti tebakukebera bakuwa buwi ddagala kati ogenda n'oyogera nti kino kinumabone bagenda n'omunnyonnyola kati kuba bayithawo ebintu byeri amalwaliro gaabwerere amasomero gaabwerere okitegeerayo kati when it comes to bye basasulira in terms of medication amannyo go bagasasulira naye lino ddagala no mu hospitals nga olaba abantu have government hospitals kati nabo eri balina kiruddo nyingi nnyo mulago weeri kitegedde kati ne bakutwala mu ddwaliro n'obagamba n'obannyonnyola ne bakola ki ne bakweddagala then oba wakatuuka baba balina okufunira ikaama eba working permit ogendayo era bayisayo emyezi 3 emyezi gino 3 mbu aba akyakwetegereza kulaba oba osobola okukola eba probation era mwegyo emyezi 3 mbu bwe weekyanga gw'omusasula bwe weekyanga n'omugala saagala kukola gwamusasula bwe batugamba naye ebyo babyogera eno naye nkugambye sinyabbi omwana atuuka mu mbeera wali ng'oli mu kufana kuwona mbu lwakuba nnina omusasula abaana bavaayo nga n'emyezi 3 ginaga yes baviirayo ddala kati eri abaana eriyo olaba Saudi Arabia nga kati lemese nga bwolaba ekikula ky'abantu nze kati nze my experience nga bwolaba Uganda nti mu Uganda mulimu abakozi abantu abakozi obubi abakozi okitegedde n'eri bwe kiri you get like nosanga kati awantu nga bamba omukozi emmere n'eri gyebiri ene wano weebiri mu Uganda like kati tosobola beera awantu sinyabbi okozi omwezi ogusooka tebakuwa mmere ogwokubiri tebakuwa maama ngero olinda omale kufa awo okubira office n'obagamba ate egyo emyezi 3 ne office eba ekyafaafaayo wegiggwa oba omanyidde oba oli ku lulo anti egyo kasita giggwako kati kuba naffe baatukubirako ate nze bankubira olw'ensonga naliwa musajja yekka kati baba bamanyi nti ajja kukutawaanya okitegedde kati babakubira bakubuuze like akutawaanya naye kati ate bagenda okunkubira nga tanatandika kuntawaanya yamala nakutawaanya tujja kugenda tujja kutuukawo twagala ku lunaku luno olusoose otuuse ovudde eno oli ekijanjalo kyonna ekyapati otuuse olunaku olusooka otandise okukola first time yo ku job okwata kisiimuula okwata ki nze we nali sisiimuulawo ennyumba yali the floor yali wooden ne bangamba just gyereeko bwezi kati nga njeerako wabeerawo eddiiro nenalina okuyisaako bagiyita miklesa kati ng'oyisaako vacuum cleaner bo bagiyita miklesa kati nakwata ekyo vacuum cleaner n'olongoosaawo noyoza ebintu famire teyali nnene nnyo era ng'emirimu nze sijja kugamba nti nakola nnyo I remember first time nkolaba ku TikTok ng'obeera ku TikTok live I was like ono yagendeyo kufumbirwa ono ali mu bed space akola lwayagadde because you had so much time like reason kati emirimu gyange bw'otuuka eri wetayiminga tinja kukeera nnyo kola emirimu gyange kati ate nno nina we nakeereranga ennyo nga naakagenda
nzuka 12 saa 2 ng'emirimu ngimaze naye nga kiba kirabika bulala kati oli abanga alaba gwe ng'otokola naye ate nga giba giweddewo kati then time netwa nga nzuka 3 kati obwo budde bwe mwandaba nga ku TikTok ng'awo mba just ndi mu kutegekera abaana dina ate tebiba bizibu lunch yetera okutwala obudde fumba kino naye dina just babagala bu sandwich okitegedde just like buba buntu buli easy yeah kati nafuna nga obudde bw'essimu wifi nga njirina like literally I wasn't like working so hard. Watuka mu nyumba biki byewasanga like webikozesebwa ebitaali Uganda bewagamba kino bakikola kitya le? Okay kangambe nti bye nali sikozesa naye nga mu Uganda nabyo mwebiri. Okay fine. Kati nga washing machine barbecue mashwalo barbecue machine kyuma ekyosha enkoko ekyo naye nga kirina engeri gye kyakulamu kirungi then oven microwave no ebiri but nali sibikozesa bukozesa bakuyisaamu ne bakusomesa bebikola anti Omuwarabu aba alina okuyisaamu anti oyinza obyonoona kati ne burger machine ebyo byali bipya coffee machine kati segeza osobola okukola kacaayi kali kanyini ng'olina machine no saayiga olw'ensonga ebyo yali abyekolera kuba abasajja b'eri tobensembereza kuba bw'omwemanyiiza ennyo nga ye like you're too easier jjukira yali single I think at some point jjukira yafumbanga ofumba oli naye like kitchen eba nnene but of course abaakulaba time after time kati atuuka n'andika okufuna ebirowoozo eby'enjawulo kati saamwesemberezanga nnyo but even though I tried avoiding him still the fact that abaakulaba nemala era n'antawaanya. Okay si ekirala ekyakwewuunyisa bwe watuuka eyo like ensi yaabwe environment environment wise ekyanneewuunyisa embeera y'eri omusana kuba natuukira mu winter obunnyogovu nalwala nga nakagenda nalwala wiki namba nga nkolula ate nga nkolula omusaayi ndowooza like I even thought oba nafuna Ebola kuba by that time Ebola yaliwo kati I thought oba nafuna Ebola but naye bali baba babimanyi era bagamba bampa eddagala awo Okuli kwa adjustinga ne weather ovudde mu Uganda weather eri fine ogenze mweri nti kati bo bali mu weather egyo bunnyogovu bwokka then balinamu n'amaalo g'enkuba kuba natuukira mu nkuba bali abantu enkuba weetonnya bonna ogenda olaba nga badduka wabweru bakutte amasimu bakwata enkuba nga balikodinga enkuba etonya yes ne butandika fuuyirira buti ng'ogenda olaba bonna badduka kati nababuuza like I was supposed to ask them kati ki ekirungi ku nkuba ne bagamba it comes once in a while. I'm like okay bagirabanga mugenyi nnyo oli omugenyi azze n'ennyama enkuba bukuba just rain nga ffe tojja ne tuyingira mu nnyumba tugiviire ekole byayo yeah like ekyo kyanneewuunyisa but namala ne mbamanyiira okay namitingako Kikoomu yali yakabona naye yali amaze ebbanga nti ye yagenda okuddaana ne Uganda ng'ekyeya kimazeeko emyaka 5 yagenda ku contract ya myaka 3 contract neggwako no n'ava mu kiyumba n'adda mu bed space awo bulina obusobozi n'adda mu bed space n'era n'atwalayo emyaka emirala egyo 2 kati n'adda era enkuba yatonnya nga ndi naye omwana yakuba enduulu natya n'okuteneka ngamba enkuba gwe tugiraba yali amanyidde bali kati bw'okyogera mba nkuba akafaananyi nga nkiraba ekibabeerako baba ne excitement y'enkuba bo bali enkuba wetonnya tebasoma okusoma kweri si kwampaka nno munna si kwano mbu omwana agende ku makya agenda abeereyo paka saa 12 bali bagenda ku ssomero saa 12 saa 6 gw'emisana bonna naali mu secondary nga bakomyewo ewaka ebyaddala
wano olaba wano Uganda osobola okugamba nti no bakutwala Kampala ng'ovudde mu nsi endala n'ogamba bakutwala Kampala kati ffe twabimanyiira n'otuuka ku Entebbe airport n'otuula mu motoka Entebbe airport walabika bulungi waawo wetoludwa gwerinewo walabika bulungi waba misana bakiro waba walabika bulungi emmotoka n'etambula neva ku airport n'olaba nga ate eyingira ekisiko distance eyo okuva ku airport okutuuka mu Entebbe town waliwo ekisikosiko then mind etandika okukyuka nga mbadde manyi wetulaga wonna wafaanana nga airport ate tuyingira nsiko neweeyongerayo kati otuuka e Kampala nga yate eri vibrant nnyo nnyini kati oli wagamba nti akutwala Kampala bw'aba tataddeeko nti oba gayazi nobwera okyali Kampala kati ogenda okulaba bakututte ekiteezi naye ng'oli mu Kampala wakesisi eyo neyo mwava ku airport mwayingira ekyalo oba mwasigala ebintu babizimba batya nsi yaabwe kati nze nali mu Riyadh capital city yaabwe kati actually eri wafaanagana ennyumba zaabwe teziri nti nga eno nti wali ojasanga kakala eri bazimba kale emu like ennyumba zaabwe balina engeri gye bazizimbamu tebazimba nga gana amabaati gaffe nti ogalaba era ennyumba zaabwe ziba zifaanagana za box ziba zifaanagana n'amakubo gaabwe kati nze by the way we natuuka eri nali manyi mbu bo tebalina ttaka tuba tugenda mu kkubo nendaba omusani nenga ino balina ettaka naye nga kale eri walungi like when it comes to like ebibuga byabwe baye walungi nti tosanga wali waddugala nga Uganda yaffe nti Kampala ebinye makindye wakati mu kibuga kitegeera eri amakubo gaabwe bali organized I should say bali very organized amakubo gaabwe bagazimba bulungi kitegeera eri amakubo malungi environment ebizimbe byonna bifaanagana waliwo omuwala yateekako ka video n'agamba muyayanira okulinnya ennyonyi bannange n'eno kyalo ng'akutte enkumbi ali mu kulima aganze bandeese kulima babeerayo n'abalimira ddala naye kati Riyadh capital city so Riyadh yo ebyo tebiriyo naye kati nzina n'omukwano gwange aliyo agamba ye gyali n'ensozi gyenziri n'emiti agirabako eriyo n'aliyo n'agamba twalidde kasooli naye ate nga mu Riyadh ofuna kasooli pozo n'abeera mu bikebe naye kati ababeera nze kati yali mu Riyadh experience y'ekyalo saagifunako naye kati ababeera nga baliko kuba waliyo difference nga bolaba Kampala Jinja Busia Wayeri omuntu asobola okuba ng'ali mu Uganda ng'ali nga Busia naye nayeetaaga omukozi kuva why not nali manyi nze abakozi babatwala mu capital wokka like mu bibuga ebinene wokka kati Dammam Doha simanya like bingi kati nga Saudi Arabia nga bolaba nti Uganda erimu Kampala erimu Mbalala erimu Mbale eri bwe wali naye Riyadh capital city y'abali ye Kampala yaabwe abantu endabika yaabwe abantu bali bateeba oba balaba mu city omwo nga batambula did you get a chance okulaba nabalengeranga lwakuba nze natambuliranga mu mmotoka nze tebanzikiriza saatambula nti otambuleko anti olaba e Kampala wano ne oba oli mu mmotoka osobola okulaba abantu abatambuza ebigere nga bali aggressive abavuga emmotoka bali aggressive buli omu ali ng'ali positive eri kiri kitya abeeri kuba kati abantu beeri by the way abakyala babeera beebikkiridde we bati abasajja beeri tebeema kwajjukira omusajja weera natunula ku mukazi ng'amulabira mu nnyumba naye baba wabweru abakazi baba beebikkiridde bonna we bati okitegeera kati ng'oggyeko kino ekyokuba nti baba beebuuza naye embeera zaabwe buli omu afa ku bibi omukategedde so wano obudde butambudde olina we watuukako n'ogamba lwaki najja ku kyeyo Sinyabi
Saudi Arabia olunaku lw'oyingidde mu nnyumba lwennyini omanyi bw'oba tonnagenda ne bwe bakugamba nti eri batta abantu ogamba mukama waba yakitegeka nti nja fiira eyo obanga ali mu laavu empya amatu gaba mazibe oba blind naye bw'otuuka mu kiyumba bwoti omanyi just the thought of ngenda beera wano emyaka 2 ekyo kyokka omanyi emirimu egiri repeated nga routine yemu gitama bannange gitama nomanya nina olongosa like gitama kati nze my experience like bwe natuuka mu kiyumba natandikirawo okulaba nga the journey is too long ate ogenda n'ogamba nti kati kuba nagenda 2022 ogamba nzira waka mu 2020 ng'olaba obudde buli wala ng'olaba obudde buli wala buba tebutambula obudde buba tebutambula like okimanyi obeera mu kiyumba ate nze nagenda esimu yange efudde ekyanyamba nentuuka nenjwa mukama wange n'agenda n'agikola naye era yabeeranga efa kati bw'oba tolina ssimu osobola owulira ekiwumbaalo. Understand. Kati olugendo olwo wano kyekyalo igniting ogamba nti omanyi kagende ku kyeyo like nga bw'olaba Uganda yaffe ngiraba nti osobola okugenda n'onoonya emirimu ne bw'oba olina ebitabo byo naye nga waliwo lw'ogenza onoonya emirimu n'omugamba like notuuka nga you qualify naye nga alina kyayagala ekiri extra which you can't do. Batera kwagala ekyakulema ekibato basaba nanoonyako emirimu oginoonya wale noonya mirimu kika kya Irene like kale kola nga mu restaurant n'abarestaurant batega ekibato why not nga bwe business butono nnyo okusaba ekibato tutakusaba ekibato anti kati omusajja omulabikira obulungi oba bosi okay nane we nakolako naye era ekyanzijjawo naye nali nkola ku reception ya naye ekyanzijjawo era bye bimu kati awo ne ngamba kangende eri nkole okitegeera ate like n'embeera teyali so good nalina stress y'abaana bange baba batutte nga nina that stress kati nga ani yali abatutte polisi taata waabwe ebaali babakugyeko ewali tolaba toli maama mulungi sali maama mulungi naye omusajja bwe mwawukana katwayawukana nga obuyambi takyabumpa bulungi ate nga yasobola nagamba boolewulira nga okwoyo onkubiranga esimu n'obampa nagezaako but nga sisobola yakussaako embeera abakugyeko mukwano nentuuka nengamba you know what abaana bo ndaba obaagala nembamuwa kati nalina depression y'abaana. Kino njagala nnyo omuntu awulira oba alaba n'afuna ekintu kyayigamu. If you don't mind osobola tuyisizaamu ku highlights why did you separate with your baby daddy? Okay. Yes. Why? Yes. Kuba abana bameka? Babiri. Abana babiri. Kuba kati omuntu gw'olinamu abana babiri. I am wondering what happened. I know. What happened? Twali fine, but twali tulina ebitwawula bingi. Twali tetusiba tribe yemu. Eyo yali difference already from the beginning. Kati nga abasinga bafumbirwa ku tribe zitali zezimu. Osanga Omunyankole nga wasiza omusoga. Nyankole n'omusoga those are Bantu. Omuteeso n'afumbirwa bali abe from north Omunuuna. Kati nga family eba erabanga gwe omunafu okitegedde. Era olabika obunafu era. No salis maybe but wali okola kyosobola. Of course I could do what I can. Yes. But olaba omuntu nga takwagadde. Atakwagala oba omulaba that kawande. Kati nali like I think we're not even meant to be together kubanga
I am wondering about that statement wagamba you were not meant to be together. We're not. Nomutuuka n'okuzaala abaana babiri. Kati how nga muli mu myaka mukaga plus. No, twamala emyaka kwa twamitinga 2017, 2020 ne tubanga twawuka. Kati nazaala omwana asooka mu 2018. Nenzaala owokubiri mu 2019 like real quick. Nguli. Nee. Wafuna olubuto ng'omwana tanatambula. Yeah, nafuna olubuto nga my daughter is 5 months. What? Abamu bazifunanga bw'oba very fertile. Kati I am. You are fertile. So kati of course omwana owokubiri najja. But of course agenda okujja nga olabaye I don't want to say I was good. Kuba like tutero omanyi buli omu baba ayogera alungi ya side ye. Nange nalina offices zange ng'omuntu. Yes, bad sides. Yes. From Sadda yantusabubi. Okay. Ali akuba. Nga mwezi mulungi ate bwayenda nga bwayenda ne waka aleetako. Nga woli. Yamuleetako ewaka. Nga woli. Yamuleetako omukyalo oyo gwe Yayagala ewaka. Era bakibaire gwali naye nakati. Naye kati family kati kale like there's a lot of disrespect for me kuba nali nkyali muto. You know, kuba nali ngenda weza 18, 27, ngenda weza 18. No, I think nali peza 18 kuba nafuna olubuto mu July. Birthday yange ebeerayo mu June. So kati nenkola ki ne tubeerawo kati of course nga bw'omanyi bamaama. Ate mami wange nze yafa. Kati onakuzizza tosobola kufuna olubuto ng'okyasoma ngamba genda. Understand. Yeah. So tubeerawo n'omusajja yali aggressive. Kyemma kirungi naye akimanyi. Yali aggressive nga mukambwe nnyo. Akuba ate guno omulembe bw'omusajja akuba omukazi naye aba mulala. Understand. Sorry about that. Saa nnyo okukujjukiza ebyo. Now, oli ku kyeyo mukugenda wali olinayo gwodatinga akulaba gwolaba gwoleka eno yaliwo naye bwe natuuka eri kati of course bw'otuuka eri oba kati nga nze Irene nina byenjagala oba nina byenjagala to achieve. Yes. Kati ate omuntu ono yali ali so much into njagala kuwasa. You get kati nendaba nga yayagala kuwasa mangu mini ne bwafuna omwana n'amufunisa olubuto awo bwakwerabira. Kati ne tutakwatagana like that. Okay. Kati wabere wali to missing like relationship zolese eno bajolese eno. Tewaliwo yali serious. Ate my heart nali sinaba kutuuka kuteeka muntu mutima gwange. Nali nakava mu heart. Like kuba 2020, 21, nali twali mukwawuka naye kati nga the heart is not ready to welcome anyone yet. Understand. Ngera mba njabba mulimba ngenda kufumbirwa nga mba mulimba. Okay, ekisegede bulungi kati ku internet kati nganze nakola first time kulaba nakola ku TikTok internet. Ku internet abasajja tebabakwana. Bali balalamu. Abasajja bakwana abaana balina wadi. Ebyandala. Obaira ate abaana basinga bakabira eyo nti omusajja yandyako ssente nga simulabanga. Omusajja bw'amanya nti omuwala ali mu kiyumba oba ali ku kyeyo. Ate bamanyi girls are desperate to like okufuna gwayogera naye kuba osobola okuwa nga you just need that one person to talk to. Oba olina abaana owulize ku baana bo. Yes. And that is it. Okitegeera. Kati abavubuka abo babaawo. Nakukwana kulemerako ngenda kwagala. Naye nga gamba agenda kwagala akakola mwezi gumu mu nnyumba. Okyali nayo omwaka gumu emyezi 11. Naye yakusuubiza ajja kulinda. Baba balimba babeerawo ate baba bangi ate balimbye abawala. Babbi abawala. Wali ofunye kakusaba ku ssente? Sente? Namufuna. Namutwala saketi. Nambuza najja kolerera gwe. Kati gayo wali mukambo. My money is my money, not our money. Lwaki mwagaleza abasajja zibeere our money? Omusajja alina okumpa. Omufuna otya? Nali eno kati we nali sinagenda. Jjukira
I was into music. Kati then nembako benda sinkana nga bali into acting. Yes. Kati when naba meeting and then naba meeting once Peter. Nengenda kati waliwo akawala tulina ko Oluganda I didn't know naye ku side ya taata wange be bakazaala. Side ya ebukojja bwa taata kati wali abakazaala kati so she's like you look familiar bichi kanatandikawo okwogera kati kan connecting n'oyo guy sweet guy ngali n'ekigambo wallahi nga toyinza butakkiriza guy ng'ayinza okukubira amasimu ku makya kunye ku 7 n'ekiro ng'alina obudde nga ayogera bugambo kyawo obwenjawulo gambye ng'oli mu laavu empya bagita laavu empya mama buli kimu okiwulira buli kyayogera wenda kulinda ye mukwano wenda kulinda kati kasita yatandika ssente sirina data yatandika okwekwasa nemanya ebaali babagamba abangamba dda sirina data ng'akaaba ebizibu awo nfuuse maama we oba tofuuse maama we anti nedda omusajja wotukira okunkabira ebizibu byo nga like ng'okaabira ddala ng'agamba nze nkuzaala yatuukananga banokuŋŋamba omanye kati gwe nkunyumiza ebizibu byange nosinga maama wange emini ng'oba ondabanga maama oba ondabamu essuubi lingi okitegeeyemuyita respect gwonyumize olaba sirina sirina kino nina pulaani bweziti bweziti bw'oba n'omwagalwawo tomuyisizaamu byoyiya n'ebyopulaani pulaani nga naye ng'opulaaningira ku poketi y'essiku yange opulaaninga ng'opulaaningira ku poketi y'essiku yange kati tuzeeyo ku kyeyo mu nnyumba famire yakwanguyira yakuzibuwalira famire yasooka nezibuwalira abaana baali 4 kati abaana tata we yabagamba they should respect me and I respect them as well. Yes. But of course bonna tebasobola kugendera ku ekyo ekigambo. Yes. Nakambwalirako akaana kali myaka 10 11 we nagenderayo ntuuka nga omanyi abaana beeri omwana myaka 14 aba bebi ebyaddala nkugambye bali abaana baali banyiiza akaana myaka 7 6 8 kalinnya mu kikopo myaka 8 pije sinyabbi anyumiza gwako akaana nga kalinnya mu sowaani nasooka n'ekitegerereza ebbanga ng'omwana atuula waatudde lwakuba tayagala kuvaawo bo bakola mirimu ki akeera ku ssimu bali baba n'amasimu bonna akeera ku iPad oba ku geemu okiwulidde kati geemu oyo kwakeerera naye omuwa ekyokulya okimutwalira n'omuggyako n'amasowaani kitegedde no kali akaana nga katuula we katudde mukwano ne kafukawo olw'ensonga tekaagala ekiyigo nno si nti oba bino ebiwaffe nti fuluma naye mu nnyumba awo wennyini natunulira akaana ate nga ndese ewange omwana omuwange ali myaka yali 5 by that time kati she's 6 my daughter is 6 years kati nga ndabira ddala omwana eyeekola obuntu naye ekyo kyo kyokwefukira namupanishinga nga sizimujjaamu era yatuuka nga waba akoze susu we tayogera era nagenza ovaayo nga takyakola susu mu ngoye ebyokulinnya mu bikopo olumu namugamba tebalinnya mu bikopo okitegedde olinnyo otya mu bintu byemugenda okozesa afterwards amasowaani bali abaana beerinze balina ekyejjo ekitama ate nno ekyannyamba nti woba ne famire ng'erimu omukazi bali basobola n'okulinnya ku mutwe ne bagenda naye kyenayagala kwoli omusajja bambi abaana be yali abagromize bulungi kati ze akaana akammanyiira katya ennyumba gye naliko yali ya fulo 2 zokka kati ng'omuntu ali mu nnyumba easily bwompita bakuwulira bandi mu kitcheni bande bangambye bebaagala okulya nga mpita aleekaana Irene nsirika navaayo nga siri babita batya nga oliko mu masika
ne mubuuza bw'opita bw'ojja n'ongamba ky'oyagala ovaako kyo ate kyanyamba ne sister we yali waali eri kale bali abaana kale abaana beeri kangambe baba tebali ku maama waabwe babambi ku mpisa baba bakwana ekitiibwa so nojja n'okujja n'agamba please give me this nasawoka please naye bamajja n'agamba give me this ate ng'aleekaana kati akaana nakagamba toddamu kundeekaanira tuli mu nnyumba y'emu bw'oba olina ky'oyagala kkirira wansi ondabye nga nzike neewuliikaano olinga namukambuwalira ne bakubira tata waawe essimu tatawe najja n'amugamba toddamu kuleekaanira Irene bw'oba olina ky'oyagala mugambe kati waliyo paati endala kwoyo omwana yennyini nze oli omwana yali yantuuka ku mutima jjukira bye bagenda emmanju tebeerongoosa bakwata mazzi ng'avaayo kati empale nave Uganda n'oluyonjoyonjo lw'e Uganda olwo okunya empale ogifiireko olabe ng'evaamu obukyafu exactly naye nagenda olaba empale zaawali nzituukako nga zonna bwe ziti nesooka nengezaako zikunya omwezi ogwasooka naye nagenda olaba nga oli omwana agenda mu ttooyi jjukira tebeerongoosa n'amala okukola bulungi n'asigala mu mpale kyokka yali afuka ne ku buliri kati agassa omusulo n'ebbi n'abikolekera mu ngoye nagamba bino sijja bikola era nasooka n'ekirabo ogwasooka enfunda eziwera emala nemita muganda wange omuwala ne mugamba bino sijja bisobola bikola ne bamugambakokko nga tawulira olwaddako nagamba kitaabwe ate nga mukamba bali abasajja beeri bw'atandika oleeka naye tika ennyumba yonna ne mugamba nze bino sijja byoza kati kye natuuka omanyi bino byasimala zironderondemu natuuka nange nga nsulamu busuzi mu mashini neeyoza nenzijyamu nenyanika ate baba baagala obigolole nezo ezirimu ezo eziba ziddugala zityo nga zaaguba white atuuka n'afuuka ttaka anti nga boolezamu obusa nebyetabula kkala anti naffe kati oluyonjoyonjo lwa Uganda zinalukolanga ku ngoye zange zokka naye eri tebakolerayo buyonjo kwabo bennyini bakyafu bali bakyafu abasuffu bali ali emmere nga tamaze naaba mu ngalo n'anaaba after eating naye nga jjukira naye ekyo nalabako omuzungu akiragira akisomesa ekyo muzungu nga siba warabu abo bokka omuye nalabako omuzungu agamba osooka kulya olyoko naba mu ekankubuuze nedda obadde ogenda mu toilet jjukira baba ne toilet zibaamu ebiyigo ne liquid soap abaamu kikujjako kyova wali okozesa toilet flash nga naaba genda naye bo agenda lwakuba apapa okuzannya geemu ye egenda n'adduka buddusi jjukira adduse buddusi ava kukola olwedda addugala okitegedde oba akutta akantu agizeeyo shishi olwo engalo zitukula bw'amala n'alya n'agenda n'alya ate bantamye omuze guno ogw'otteeka emmere ku ssaniya emu bwe bati ne balyoka bagikwatakwatamu ne bagikuwa ogirya nze yonna gigaananga wanyi ngubyemu akafaananyi lwaki baba bakuwa esigaddewo bwe tebaagala eyonooneke ate nno kati nze yali option nti mba njagala ogirya mba saagadde sigirya eriyo abaana nga gye bamuwera ddala nga talina option eriyo abaana abali mu kiyumba babimanyi ng'olya leftovers mukwano nga bamanyi n'ogibaterekera amanyi bagiryamu n'agimutera mu kasepiki n'agiteeka mu fridge n'amugamba eyo gyojja okulya ate ng'ojja girya pozi ng'oyagala kufa iye jjukira bo balya agikuttemu bwate omuceere gukunkumise guti mugundi n'agikuterekera mu bbogo ogirye now njagala kumanya abasinga bova eno obeera of course gwe nannono nannozi Oluganda ofuuwanga w'oyagala n'ebisoko n'ossaamu akazungu kale kaba kasomero si kampaka bw'otuuka olulimi mukozesa lulimi ki bajjukira batusomesaamu Omuwarabu nga tuli ku training naye for my case we natuukira
bali bategeera oluzungu era nze nayogera luzungu from the day I went there till I left. Naye nze wali omusajja yali agala abaana boogera oluzungu so kyanyamba nti actually nagenze novaayo nga akawala kali so good in English okusinga abali abalala kati nze in terms of language saafuna nnyo obuzibu nti ate era we bayogeza ngu Warabu nga mutunuulira naga nayogera oluzungu bonga mutunuulira wali mugambo ennyo bali tebaba smilingira bannange Omuwarabu si mukwano gwa muntu yenna ebyadda teri nze lumu okumanya si mukwano gwa muntu yenna nali nakagenda chopping board kyali kiwalo chopping board kyali kinene kyava ku sinki ne kinkuba akagera akasajja kasanyalala natula wansi katebe n'enkaaba naye okaaba bakugamba tambula tugenda ate nga ne gy'ogenda ogenda kukola baba bakutwalawo like baba ne families jukira kati nga wano nti nze nina bakojja bange bamama bange baani kati bali bazungu bali emboozi abawe bamitinga families zaabwe endaga get together family union ate bagenda n'abakozi mukole ki teri bakozi baye sweet eri ogenda ebangubanga mukolo teguba mukolo kajanja kukyalako bujazi nayo obanga ofuusa ensawo yaabwe buli we badda naye nze kyo kyanyombera era nakikola ndowooza nakoma mukaago kyala kyali ebyo ebyekiralo n'ennyumba naye netta n'alisigadde enkyalooba netta bwe wasigala nga kyali kiti anti jjukira wali mukama wange nabeeranga naye mu nnyumba ng'abaana we bali tasobola kuntawaanya kati bwe yalaba tuli ffenna tulisigaddewo babiri yaŋŋamba olaba bulijjo njagala ogenda eri anti abantu beeri by the way abantu beeri ku baana abali ebweru oba n'akabina akanene kizibu kikyoyita kizibu akabina akanene it's a problem. How is it a problem? Abasajja beeri bakulabe ngo olina akabina akanene ne bamama bonna baba bajja kukuwalana. Don't you, by the way, haven't you noticed? Eri abaana bafa ng'olaba alina ogubina gwe guba gumusizza. Kati buzibu ki obubeerawo olukuba n'ebbina lyo? Ebbina nti abasajja baba bajja kulaba. Jjukira kati eri abali eri nga bw'olaba Uganda nti tulinamu abalina fako tulinamu bamuseremende Omukama be yakuba emiggo nga kati beeri gye bali ate abeeri baba balalamu bw'aba talina aba talina. Kati gwe oli mukozi oli shagala oli mu nnyumba ozunza ebbina mu nnyumba bw'oti baba naye aba akulaba. Okitegedde kati empala neevaawo era abaana bangi bafiiridde obulamu bwabwe olw'ebyo kabina. Obadde otunyumiza wali nti osigaddewo ne boosi omusajja? Mukwano lujja luto olwo kati eri gye twagendanga nakolanga nnyo singa ewaka ate nga batugamba olina kukola mu nnyumba eno naye nga bwe ngenda eri nkola nnyo. Eri twabangayo mukozi ng'abaayo Munnayuganda yali mu Philippine naye ng'okola n'okolera ddala noyoza ebintu ddala like n'okola nga bamanyi n'okulagira naye bino binaggwa ddi ogezaako obuuza bannaawo bagamba weekyange naye nga sinafuna nsonga enneekyanzisa. Kati ensonga ngifuna ntya? Tugenda nkola ki? Tutandika okugendayo nga balaba naye of course oba olaga nti toyagala kugenda naye nga bakugamba tugende. Kati tutuukayo eri olw'okuba ono jjajja w'abano abaana oli omusajja yali yadivosinga muwala we kati ndoza nga buli mukozi gwe baleeta namubaako ogunugu ate jjukira nze already nagenda nze kuba saayambala uniform ewaka nayambalanga dresses long dresses. Kati bwe nagenda ngeri mu dresses zange ng'omukazi alaba babingi era yabuuza omuwala ono bwati bw'asiiba ewaka kooliye nanga uniform nga nimubweziti enguma ne nyambala uniform ze nga ngenda ewaabwe eyo saayambala habaya nze naye omukazi yanteekako embeera kati ng'abaana balemwa okuloopera taata waabwe nga baloopera oli mukadde
nandi omutekako embeera omukadde nga buli ogendayo natandika bw'otookole bw'oti todda wano ende ngamba mutima nze nange kenyini saagala kujja wano kati omukadde nga mpita ngamba abaana bagambye tobawa mmere tobawaki ne mubuuza abo bataya mmere bafa baana badde bafa naye batyo nga kitaabwe tannaba ngamba nti sibawa mmere mbaddeyo mukama wange nezira ne ngamba mukama wange wenamugamba abaana ne bampa ne baddayo ne bagamba jjajja waabwe kati omusajja yangamba nze sikwinaako obuzibu just oyo omukadde ayina busungu nti nadivosinga muwala we kati nengamba abinkwatirako munnaaye nga nzirayo after ogamba mukama wange omukadde ng'alyoka ajja zonna ng'ayagala kuyomba lwaki wagambye mukama wange namugaa nnyabo you're not my boss namugamba you're not my boss namugamba I signed to work in one house not two mbona wano simanyi family ya mama baba namugamba saizu nasali nakola mu nyumba eki namugamba ate bw'oba olowooza nti nze okujja namugamba ne wano saagala kujjawo mu luzungu nga yeegeza Oluwarabu naye lwe nasemba ogendayo eyo kumbe osembeza muzigo ku kyoto gusaanuuke nva eno nekyanze saagala gendayo nzira ewaka olwo lwennyini olunaku omusajja yatandika okuntawaanya najja kuba nali kuba kati wenatuuka ewaka najja nambuuza kiki kati obuzibu kwe bwava bayithawo omukadde aseeko embeera baleeta omunauganda nga omufulupayina agenze jjukira bali tebaagala munauganda kola mu nnyumba y'emu era abaliyo nga bakola mu nnyumba y'emu ezo famire baba balungi naye Omuwarabu tayagala nga oli mu nnyumba kati mulimu munauganda katwabeeranga ate kati oli omuwala yali musoga ng'abageya oli nga muzibu nga babuggulira nga batunula bati kati ne banyiiga ndowooza olw'ekyo amanzi netandika okusigala nga ewaka mukwano naye netta kyaso kyali kitya kuba bangamba simanyi asookubira omuwala video call oli yayita ku basimu amulaga bwe bati ababeera ku Facebook bebakola ebyo aba Facebook era looza nkulimba Facebook eyo kuba bisajja kulinga tebindo batiba tebitegeera butegeezi olabako olwo ogenda ojjansalinga nga yeetadde ati show me I hate that word show me abayagala omulaga ki kyakulaze kyoba omulaga abakulaga ki private parts mulage private parts kyebaba baagala tosese bazajjanga balina bidi kati nsigala ewaka nali kati nkomawo nalina obusungu kuba nze wenyiga ennyo nkaaba kati nakaaba nangamba it's okay you don't go back there kumbe kyayagaliza embazzi kibuyagala sodde yali ayagala ki nkujjira tasumulula nga nsuna bali ati njagala kumanya nga kati atandike kati yali musajja mukulu kuba kati namulesa ali 50 years yali 49 by the time I went there kati nga yali ayimiridde kujuka ennyumba zazimu bu balcony kati nga akayimiridde ogenda okulaba yeefuula ayagala okugwa nze nali simanyi nti yeefuula agamba nkwataako nnyamba ontwale mu kisenge ate omukozi nange mukwatako olwa mukwatako nga ngamba nga nkwata omukono bwati nga ngamba I'm hot nga sikategeera kati yo instead of saying I'm horny agamba I'm hot era yali hot yali abugumye sasa okategeera wa I'm hot nga takola ki kati nga muyambako mutwala mu kisenge bali abasajja tebalina nsonyi nga yeetema spare amangu ago mbu yaŋŋamba nyigaako wano omugongo agamba naye nga mutunuulira agamba naye bino nga sinze nnina obikola nga kati ng'agenda mu kiyigo ennyumba zibamu ebiyigo nga yeekuba akasabbuuni tukayite kasabbuuni ng'amala ŋŋamba kati nga yeekuba akasabbuuni ye Omulabu ky'aba ayagala basically it's not really sex kuba
bagita ki kumunuuna susu blowjob definitely that one kyaba ayagala kati lina mukatona awo wonna ng'oyimiridde mu kisenge no like kati when navaayo like when namuyambako yingira agenze mu kisenge kati nayimirirawo naye nga simanyi kyazzaako naye namugamba ekigambo ekyo kyoyagala tekijja soboka mukwano Omuwarabu bwakweyambulira abajja kweyambulira paka ne bwoba ogaanye yagenda mu maaso n'okweyambula yes kati awo after namala ne muviira but of course natandikirawo kujjukira abaana baali babinyumizaako natandikirawo okulowooza kuba nali nva myezi gwali gwa 6 sobola kugwerabira ogwo omwezi natandikirawo okulowooza kino kigenda kukoma ddi kati magezi ye agirawo naye yeetonda mangu mangu awo leme kukubira office gigamba kati yajja nayetondatonda mangu awo nagamba I'm so sorry it won't happen again kati I thought ekijja kuddamu mukwano kati nga wayitawo ebbanga yali wiiki jukira twali tufumba babiri kati nga jukira mubeera mu nnyumba mwenna kati ng'ayinza otandika okunyumya nagamba kati natandika okuŋŋamba nagamba asooka nakwetonda I'm so sorry for what happened you know mbadde bulijjo nkulaba omanyi naawe olina akabina akanene ate mba omusajja bw'alaba omukazi alina akabina akanene ng'ebirowoozo bitambula in my head I'm like okay nagamba naye tekijja kuddamu kubaawo don't tell anyone tokubira office kati no that day nali ntudde ne office mbagambe naye abaana baali baŋŋamba eriyo emisango gy'otalopa ku office ng'oli mu kiyumba osobola oloopa nti tamba mmere naye when it comes to enforcing okwegatta naye oyo omusajja akutta akutta era abaana baŋŋamba like when I told my friends baŋŋamba totawaana fight it your way olabe nga you either get out of there ng'oli mulamu bw'omuloopa bw'oti kati nno I tried kwe nalabira nti ne mmala muloopa nze nfa na kati yamala n'addamu n'aŋŋamba mbuno kuba namugamba myame mbonagera namugamba nze mu ddiini eyange ekyo tekikkirizibwa kukolebwa n'aŋŋamba baana y'omusajja yali ajooga but it's just a small scene mbw'okyoko a big scene bwe kwegatta n'omuntu kino kyayagala eky'okumukomba susu si kinene namugamba omanyi namugamba kimanyi mulwaza abaana b'abantu mu bintu ebyo kati gw'omaliremu kamwa kange mmire ebyo ebintu nze Irene namugamba sijja sobola nagamba kale ngenda kuwa ssente namugamba saagala ayagala omukole blowjob akumalire mu kamwa definitely kati nga nkola ki kati nga postinga aba ayagala kuwa ssente nogaana ssente negaana ssente nagamba like yagamba lwaki nze ŋŋaanye abala kuba yanyumiza bwe yali alinawo omuwala yamulyanga yali mu Philippine abo babeera nabo n'obusigiri aba Philippine nze sinabbi nave Uganda twagala okwegatta yes naye bw'oba ogenze kukola ng'omanye ennaku ekututte bweru ebintu ebimu obyesalako nomanya ngenze kukola ye teriyo okwegatta nga bw'omanya nti sigenda kuddamu kulaba baana bange era abo abaana bye bakola n'olaba nga you watch videos of omwana yakutte ebintu I didn't do those things because yes the body like kubafa abakyala oba ogenda mu periods oba ng'oli mu ovulation you get to feel like you want to do with the man but in your head you know it I'm not with a man lwaki oba okireka okutuusaawo okitegeera nempostinga ku sitasi yange neŋŋamba nagamba nakola ki nagamba na Lord help me I need your help bannange n'akalaba sinabye omusajja yakeera ku makyanga aliko nga mukambwe aliko n'obumaso nagamba delete this post okiwulidde nagamba saga abantu balowooze nti nze nabye nkuforce oba nabye okukola ebibi just post kati nagamba singa namulopa kyalibadde kiki just a post naye yamala wiiki namba nga mukambwe nga naye mulaba bulabi ntya nga
bw'aba aboggodde lubuya aboggolako nali nzikira ku mudala katono ngwe. Naye ng'ekimutabula ki nze kupostinga regarding this other issue. Yes. Kati nenkola ki? Kati nemanya abaana ne baŋŋamba abaatu batoloseeko n'omwana yali aŋŋamba atoloka. Nangamba oli mulungi n'omusajja agenda kuddayo kyayo naye nendowoozamu ne ŋŋamba obulamu eno si waffe. Uganda otoloka n'ogenda ew'omuntu yenna. Naye nagamba ndi mu Saudi Arabia passport sigirina neikama nze saagirabako. Okitegedde? Kati ntoloke. Nengamba ono omuresistinga n'omugamba nno ne mulwana n'akuleka. Naye ogenda eri abasukka mu omu. You won't resist. Yes. First of all, oli ku luro. Wano bw'oba oli mu kiyumba bw'okubira office n'obagamba nninamu ku buzi n'oba tobagambye exactly what's happening. They help. Naye wano nga yo outside on your own. Jukira baba bakuyita runaway. Bw'obeera runaway office oba ovudde mu mikono gya office. Yes. Nalowoozamu ne ŋŋamba ntoloke. Mala ottoloka. Ntuuke eri nfuna obuzibu ngenda kwekwasa. Ne ŋŋamba nedda. I won't run away. But of course natandika getting traumatized. Nga each time kati nga olwo tuba tugenda osigalawo ababiri n'omusajja oyo ng'omanyi abaana because abaana batambulanga every Thursday nga mbeera mu fear nga ne bw'olaba obulizi lujje nga lukoona nga natuuka nga nina fear mu nze nga ntya mmanyi kati kamusigaddewo ababiri agenda kuntawaanya. Okitegeera. That thing went on nga kati there's a time lwe twalwana. Naye kati yatuuka nga yalaba ebyemirembe embigaanye n'atandika okukozesa force nga we fight. Naye ne ŋŋamba kuba nange wenyigamba n'amaanyi. Kati force, I understand. Kati force ng'ayagala okkirize ky'ayagala. Okitegedde ate nga mubeerawo mwembi. Ng'ajja ne Solido n'akuteeka ku mwoyo. Solido kinaayo buli obunaswi. Solido ki? Ne buntu bwenkanawe buti. Yajjanga n'akapimpini ng'ayagala kakuteeka. Sinakakuteekamu. Nga era yagala omukwatu you masturbate him amale oba yagalanga kukwasa. Yes. Okitegedde. N'akantu akatono ako Irene. Lijja sinyabbi. Wanje nnyabo. Ugambe kangwe. Olaba mukwano akantu kaali katini. Era ne bwe nnaali kikoze tewali yali ajja kumanya. Kuba twali tubeerawo babiri nga abaana agera bagenzi. Naye sinyabbi nalowoozaamu ne ŋŋamba naleka abaana e Uganda abato bakyanneetaaga. Ne ŋŋamba saafunira sibi mu Uganda. Bali abantu balwadde. Tomanyi oba kirwadde ky'ekimu babeera ku madagala every now and then. Nagamba bwe nneegatta naye nenfuna obulwadde genda kugamba ntya ye bw'ampeera wano olubuto. Jukira oba tolina protective measure yonna gy'okozesa nti oba mu mubiri mulimu ekikuuma oleme funa mbuto. Kati w'omesingiramu wati abaana bafunye embuto temubalaba. Nedda wano ng'ali lubuto. Yes. Nazaala omwana Omuwarabu. Babizaala ekyo kiba kyana taba na mwana. Kiba kibastard. Are you serious? Kati kagambe abaana babikola yes. Like eriyo abaana nti anyway ndowooza guba na mutima gwa muntu. Eriyo abaana bakikwana babawa sente. Nemba na Uganda mwebali. Zina n'abaana abaŋŋamba gwe Irene bw'ona bubeezi kyekyo. Oyo omusajja atali nti alina mama nti ajja kati eri ababikola nga ne mama waali. Naye nze tewaliwo omukazi nga ne bwe mba nkikoze. Tewali ajja kumanya naye nze nagamba Katonda baba yeyandeete Saudi sigenda ate kwegatta n'omusajja. Okitegedde. I'm born again. Mpa tithe every month. Sente y'ekibi. Nagamba sigenda like there is this man in the Bible where this soul yatunda akagoyo ke oba lwaki kati nagamba okyo byobugagga bwe lwakagoyo nagamba sigenda tunda my life just lwa mitwalo 10 kye bagenda okumpa ejongera ku mitwalo 9 kabiri akakadde ne ŋŋamba kanzukute n'akatono ke nnina. Okitegedde nenzukuta n'akatini ke nnina. Nkugambye sinyabbi ne bwe nnaaleegasa n'oyo omusajja singa nali njagala tewali yeri ajja kumanya. Naye saagenda kwegatta. Nagenda kukola. Kati yantawaanya paka this year
kati baba bali mu kisiibo baba mu Okuli era kati era yali yakoma okuntawanya mu February omwaka guno oli bugambe nayo twatuuka okulwanira namurekodinga nako naye simu yange eri enkadde yafa but he didn't know kuba n'amanya bali n'amanya nti omurekodi nziri kyokka essimu agikugyako n'amanya nti wamuloopi ekyo kyokka nga kiteeka my life at risk you get kati so we twatuuka mu February nga ndaba alemezzaamu nnyo yantawanya nenkubira have a brother my brother nemukubira nemunyonyola nemugana naye mpulira bino ngambikooye okola nkwagala but I can't keep working in this situation whereby I'm on tension kuba natuka nga njasa ebintu non-stop olafiyeyo ng'ekintu kikugwako ate nga bw'oba oyasiza ekintu aba ayagala kwesinga opportunity nze nayononako ekintu nenkisasulira ng'ayagala olwekyo kyenyonoonye munuunewo susu paying back nemugamba sala omusale wali nansala emitwalo aga 2 kati nenkola ki kati kati ekisibo kyatandika nembakaweweevu wamma ekisibo kyatandika gwa 3 gwa 4 gwa 5 bannayo ogw'omukaaga this year yidi ey'okubiri yaliwo nga leero yaliyo enkya kati nga leero nali ntudde ng'ali kunsasula oli omusajja yalina amagezi ng'aba ayagala sasule ng'abaana tebaliiwo kati nali mubanja nampita okunsasula awo bwennyini awo nali nanfukamidde bannaye naddamu ne tulwana again nenzira mu kisenge kati kwolwo yali obuba yali abadde ki nangoberera mu kisenge tekyaliko kisumuluzo nenyingira nenyimirira ku bijje mu kisenge kati n'abeerawo for like 2 minutes amaana ngamba it's okay n'agenda yalinga mbuze bayinza attention mpulire emboozi gyekoma ogimaze bubi mbonagamba it's okay kati nedda sinyabi kati tugambe gwoli omusajja oli olwanye n'omuwala omukute ku ttaawo akweggyeko by force adduse mu kisenge kye ayimiridde ku luggi tosobola kuyingirayo by force ng'olemeraawo neera tosayalemerawo naye ate era nze ompereddeko example kyami so atuukawo so nakusooka kutuuka naku level mukakka kulwana atuuka nneme that is forceful what sex. Yes, it's not good. But kati after that day jukira waliwe omugwokubiri we yantawanya namugamba kuba bagamba mulimbe sina mama wange yafa kati nagamba kanonyeyo story mama niwe mutanda yafa dda nemugamba mama wange mulwadde nnyo alina kansa nebala kuddayo wakamulabirirako n'abaana bange banneetaaga tewali abalabirira nga nfunye story yo nga jjajjikiriza nangamba ate yali mugezi nangamba biba bino ebyembadde nkola byebikwekyanza kale nsonyiwa naye lindako omaleko contract nendowooza ataddemu ekisiibo kasita kyaggwa n'addamu neŋŋamba ono nafuuse kalema nenkola ki kati ne kati bwe yaddamu awo omulundi gwe yaddamu awo tulwane again neŋŋamba naye bino sigenda bisobola kati natuka nga nino nafuna obusungu ne ku baana be neŋŋamba wano nyinza okukola omwana w'Omuwarabu ekintu ne bansiba neŋŋamba either nyinza olwana naye ne mukuba ekintu kuba waliwo omwana yali atreninga ne ku TikTok yanyiga boss we balls naafa yabikwata bino bye batwensibako yabikwata n'abinyoola ne bibaluka bamutwala mudwaliro omusajja n'afa yamwasa ensigo era omwana ne bamusiba like akyaliyo ne mukomera gayi n'afa kati neŋŋanze Irene waabwe naye bannange eka akayimba ka zititima yagamba something will kill a man kati neŋŋamba Irene osinga ofiira Ebuwarabu neŋŋamba
najja kukola ssente ate naye obulamu bwe businga cause natuuka ne nkiseera nga people getting weird dreams of me and my boss fighting nga nze nfudde kati all that nga biri in my head nenamba tuyinza olwana nange ate namwetako ng'akutta akambe azze nga kati ebyampa kajjukira bangambako bakwata n'emmundu ye naloota akutte kambe ng'ano ono Irene weeyanguyire kyenakola okimanyi bwakya nakeera nekola emirimu nga ndi mu kiyungu bannaye bw'oba mu kiyumba obwongo buba budduka oba mu kiyumba n'ozimba ennyumba neggwa n'ogula emmotoka n'ozitiika wali mpulira pulaani oba okubirako pulaane nakeera ku makya nga sina idea eno nengamba nendowooza nengamba omusajja ono namugamba nati mama wange mulwadde kati kamuge mama wange ali bubi nnyo nemusindikira message kuba bano abantu womukonfrontinga akulemu okwogera ne kwa nabo baleekaana kati anyuma ku WhatsApp nemusindikira message nemugamba sa my mother is very sick, I want to go home. Njagala kuddayo waka. Mama wange mulwadde nnyo. Bagenda mutemako amagulu. Ompulidde. Kati najja. Kati yali yeebase namukeera. Kye yazuukukirako. Najja. Nangamba, what is this? Yeekambuwaza. Netandikirawo okaaba. Nemugamba mama wange mulwadde. Sinyambi nagamba keeto passport njajjego era nagyengulira. Omwezi gwagenda. Ninga, let me save my life. Zino sente tukola nkole, but my life first. Kyenakola kati namugamba yali agenda wa Egypt. Nangamba we shall talk about it when I'm back. Bwe yakomawo nga ndaba tabiriiko nemuddamu oba olina ommulemerako Omuwarabu ng'onaamusaba ekintu. You keep talking about it. You make it a song. I want this. Kuba akwerabira. Abaana bangi babeera mu biyumba nabo omulwadde nga teyeefuddeeko. You get. Kati we namugamba nangamba tujja byogerawo nga kumwe bwe yakomawo nga ndaba tabiriiko nenziramu nembimugamba nendaba ng'era tayagala byogerako nenteekawo embeera nakambuwala. I woke up one day nga ndi so aggressive nga ndi so angry nemugamba I want to go home. Nangamba simanya nalekwekwepasa contract nagwako nangamba eba bino byembadde nkola birava n'okuzzayo akakalezo nemugamba namulagirawo si byebyo nga mulaga ndyoke nnyo nabyo okiwulidde kuba singa namulaga nti siryoke nabyo bye byannyiizizza awo agamba sijja kuddamu. Kati nangamba okay namala finally twayogera ate you know when you speak too much English are getting confused. Nangamba okay nakkiriza nemugamba use my money era nakozesa omwezi gwange ogwa July nangugira passport ticket tumaze ogibookinga omwezi gwonna agudde $9,000 yayongeramu obuena mu 10 bwayitamu awo mba ndi awo ngajja ngamba ticket bagikansolinze nze nawulira nga nfa nga njagala kimu kudda waffe kigambo ekyo waka nawulira sinyambi nga nfa nemubuuza lwaki bagikansolinze natawa reason tandika obuuza abanagamba ye kennyini ensonga lwaki bagikansolinze kati ate awo nenkubira kampani nga ndaba nze bimpitiriddeko owa Uganda n'abanga nnyamba oweri nangamba olwina tugamba nga yakatandika okutawaanya kati guma okole bwanaddamu okutawaanya olyoka otukubire nebaganda mukankuli naye ebikuleme bireke kandyekolereko nemulemerako namala kuba naveeri nga 12 namala kati nemulemerako nemugamba genda nemugamba njagala ticket lwaki bagikansolinze nanyamba nagenda nabikolako nanta nemuviira kulikayo ovaawo ojja ku kisaawe olinnye ennyonyi edda entebe yona gye wayita kati gy'olimu omanyi nti kati enerandinga ntebe kikyakulimba birowoozo kintu ekyo kuba twava e Riyadh netugenda Egypt netuuka Egypt twalwawoko naye nnyinyawo yatutawanya nze yantama n'okuntama eyanyumira Egypt naye nga ndi ku kintu ekyo
kasita ntuuka mu nnyonyi yetu Jerry Entebbe nennengera ku nnyonyi y'e Uganda. Nali twatukawo ku kisaawe nendaba ennyonyi y'e Uganda nakaaba n'amaziga. Era Mukama oli w'amaanyi. Sinze nalaba nga nva ebweru. Sodde yali annemedde. Kati okomyewo wano e Uganda ki kyewasookerako? Pulaani zo wagenda okukola bwe wajja walizituukiriza ebiruubirirwa byo? Actually, my plans were all sabotaged, I should say. But your contract was almost due. It was due naye it's enough for abaana. Because ate wangamba abaana taata ali abatutte. Sweet. Yes, baali abatutte naye munnaye ali ebweru buli omu amwagala. Oli serious? Oluseke lwakukwata? Bankuba oluseke ogwe. Abaana kino. I failed to save enough for abaana. Era we nakomawo sente ze nalina nga zisobola kumbeezaawo na maybe kupulaninga kuddayo. Oli pulaninga kuddayo? Ate nyaga kudda kuki? Nzirayo Uganda ndikolawo ki? Okay, let me kanziza katambya mabega kateni nnyo. You have a music career. Gye wali waleka you are dropping mu kasero. Ogenda okuba ekyeyo odde. Mu kugenda okuba ekyeyo ng'olese music career ng'omuyimbi. Kyalimu mpulani nti bw'oligenda ku kyeyo n'ofuna ssente olijja n'opushinga career oba okuyiba wali okuvuddeko bya ddala? Okuyimba mali sikuvuddeeko because it's in me. It's my talent. I love music. Okay. But regarding how the industry wetambula, obimanyi nga ebitambula. Nzimanyi nyambuuliraako. Olaba kati ng'ebintu ebitambula. First of all, byetaaga ssente nnyingi. Kituufu. Ate siri ready kuliibwa buli omu. Ekibatu kino kye batega. Siri ready nze kuliibwa. Sinnaba ready kuliibwa. Producer akulye, owa TV akulye, owa radio akulye, owa promotion akulye. So onayimba gwe. So nengamba. So when nalaba nga biri bityo nengamba ate kati sinnafuna na ssente. Like nali nsobola okujja nengamba kuti million 3 nziteeke mu luyimba lugende. Because we used to talk about these things naye nalowoozamu nengamba I need to first establish myself. Njagala ne bwe mba nkomyewo nti I'm doing music naye nga ninawo ekigenda okundeetera more money. Kuba zino ssente z'ebweru otuuka n'otandika ozikwatako gy'ojjewo tedda. Naye kati bwe mba nga ninawo ebintu ebikalu kati let's say n'oba n'ennyumba z'abapangisa n'obawo ne business ng'eyimiridde ng'omanyi nti yes njagenda njiriba endongo naye nga ninawo ekireeta ssente nti sigenda nti ne bwe mba nfunye muntu nga nkwatiddeko osobola okufuna akuteekamu naye nga togenda mudipendingako nnyo nti buli kimu ku ye. Reason lwaki abawala babalidderidde nnyo because aba naye hope ye yonna eba mwoyo nti kati sinyebya agenda muteekamu ssente antwale mu studio antwale ku makeup antwale mu bifaananyi buli kimu akikole. Okitegeera. So like music mwagala, you get, but I need to first establish myself. Nsooke mbe nga nnimiridde. Nkitegeera. Lwaki oyagala kuddayo? Kyekimu ekyo? Kyekimu ekyo kuddayo kufuna ssente. Yeah, I want to establish myself. Since wakomya contract mmakati. Olowooza bw'oddayo togenda fesinga ebizibu ebimu ebisinga naawo? Sidda mu kiyumba. Genda mu bed space? Sobola kugendera ku bed space ate eyo nkakali osinga ekiyumba. Amanyi lwaki abaana bali bweru beetunda bed space. Bed space ya bbeeyi. Kati okuddayo kola ki? Njagala genda ku gino nga waitress cleanage vegetable. Naye ogamba nti hotel supermarket. But of course through a company. Lwaki abaana endinga abo nga beetunze ogenda eri jjukira wano kati for example naye mikwano gyange abali
Emga omanyi munnaye njagala kujja Dubai. Nanteeramu visa ya myezi egyo, visit visa. Yes. Emyezi 3 egyo bwe giggwaako mba ndi ku lwanga ate mba nkwatibwa n'enkomeza wa Uganda. That's why these girls end up using their body or doing prostitution to get money to survive the other side. I don't want to be like that. Okay. Era nze ngenda through a company rightfully. Nze si ready kuliibwa. Naye Irene onaalibwa ddi olwedde oli muzadde olina okuba nga olina ekisa ky'abaana ng'oli mukyala mugabi. Ekisa kibaawo but not on. Ate twadde tutandika olina kwayogedde tuli fertile. Very fertile. I am. I'm fertile, but so kati ngenda kuddayo. Omanyi ngutunulira nti nzijjukira chali wange Doni promoter, Doni promotion, Doni questions ku YouTube okwo. Doni yakola ku TikTok nangamba senior B omuwala oyo mpushinge talent ye ali mu future mwaka mawane Doni tetulina naye twatuuka sijja kulinda. Nina omulala era yakunsaba naye oyo sijja kubuuza Jumaakoma. Kamuleke. Kati bano ba online boyfriends ba wait you wakomawo olina gwe walaba. Waiting for who? Tebakulinda. Babaawo. Tewaba mukisa kukulinda. For what? Kadama kanjogenda bwenga bekino bakadama abasajja baba batambuliza ku kyeyo. Oli serious? Owulidde? Yeah, bwe nkomawo wano ebintu ebyo. Bwe nkomawo wano unless nga yo kuba jjukira omusajja abasajja abalina this mentality nti omukazi ali kyo tebamuwaseede tebamulabirira nange mba njagala omuntu annyongerako naye kati gayagenda kukwagala nenga naye banaye kikomyewo yesobe mikwano gye nga bwokomyewo omugenda omutambuza nzo sizirina nina zimala nze. Owulidde? Mpulidde. Kale nno olwekyo nange nina eyanimbalimba awo Kadama eyo angamba bwe komawo ngenda kufumbirwa are you single nzijja abaana balimba abaana balimba anti like nanti obuzibe omusajja aba wano ngaakubala like by the way like through the communication joba no guy wamba mbadde mwogerayogera nnyo otukala olaba nga akubala alina motive ezize okitegeera kati sinti like ku online okwo tosobola kufunako omuntu gw'oyagala osobola babeerako but intentions ziba different. Yes. Nti gw'osobola oteekawo omutima n'ogamba kamu reason lwaki abaana bamenyesamenyesa emitima nnyo nze osobola ogamba nti bannaye gundi mwagala oba senior B nkwagadde naye nga intentions zaffe za njawulo okitegeera so that's why we end up nga nogawo waayi katubireke naye eriyo kale n'abakikola intentionally abawala n'akwagala naye ng'akimanyi yaliko omusajja w'e Uganda lwakuba tasobola kubeerawo full time n'akumalira ku budde bulidde kyabuntu okumalira ku budde nadda n'agenda wabbaawe definitely naga nze ndi mukyala mufumbo bangi bakomawo n'otamanya neddi lwe yadda kijjo kyennyini okukanya kusindika message kweri enamba gayavaako ali ku ya Uganda ali mu bufumbo bwe yadda ate n'obugeeraga ndi mukyala mufumbo ndeka tono n'amaka gange so ebintu bwe bitu kati nange tomanya wennaakoma wennaagenda n'enkomawo nja kudda nga maybe nfunye omwami wofumuka kati olinga ali mu break kati. Yeah, definitely break. So gambye okuddayo onaatera kuddayo ogenda kisoko kiba mu time. Rambi biko. Abiriko towe wadde budde kuwumulamu. Omwezi gwawera dda nga mpumula biki. Nina emyaka gye ndimu nga nkyalina amaanyi agakola. Ngisagala tukakola ng'emyaka gimpubidde akatambaala. But you look nice. Oli mukyala oli awo. Mwami gwe yandibadde ayagala n'agamba nti ekikyala ekyo senior.
Kisooka ojja ne kitula mu maka nze so kiwa buli kimu. Is that applicable right now? Osooka osazeemu byogenda ku kyeyo. Mpozi nga ajja kunninda. Kye kikutwala ku kyeyo kufuna ssente. Definitely. Ye abazze nazo. Azze nazo naka nakayimba ka Bobi Wine. Kyosoma okufuna. Nze kyennina. Oyagala kufuna genda ku kyeyo kukola kukakalukana kufuna ssente oba oli aweekolera business. Oyo najja n'agamba kasooka enkooki eyo oyagala business kingi kukolere. Ogenda kunfumbirwa. Nja fumba. Ndi mukyala no mufumbi. Manyi no fumba emmere wasiyo zangoye. Era endala side endala endabikayo. Side endala endabikayo. Sekonya jini. Side endala endabikayo. Oli mukyala bana abakyala basobola okukola ssente ennungi ennyo mu kuyimba. Ng'oyimba ennyimba ezijja mu mikolo embaga n'okwanjula. Singa promoter abeereyo nga ayagala kussaamu ssente olw'endabikayo nga yalaba osobola okuvaamu ssente z'ennyimba ezo. Are you willing to take on the career? I love music. It's my talent. Yeah, okay. Definitely. Okay. No doubt about that. Oyo nikutumiddeko nnyo. Bigaba noso. Ndi wano gamba otya? Ndi n'ekyana wano. Okiraba bwe kyaka? Irene, bubaka ki bw'osobola owayo bagalozi abali eyo abaagala abayayaana okugenda ku kyeyo oba oli awo n'abavuddeyo mu mbeera embi oba oli awo n'abali wano nga obulamu si bulungi? Obubaka bwe nsobola owa omuwala. First of all kantandike n'abatannagenda. Naye ng'ayagala. Nga tonnagenda bweru. Obanga owulira ekirowoozo kina mubanga obigobako. Esookera ddala manya ennaku yo. Kubanga nga bwe ngambye Saudi Arabia teri mukwano gwo. Oba ku lulwo na ssimu yo. Naye bw'ogenda ng'omanyi actually kirungi nnyo ogende bweru ng'olina ekiruubirirwa nti njagala kino. Nva ku bino ebigwa bitalaze kati ng'ebyange byajja nti nalinamu abaali bankuba obuseke biki naye bw'ogenda nga your minds are set nomanya njagala kukyusa bulamu. Focus on that. Emirimu gye Saudi wali egy'ekisiiba oyinza oyimirira nga obugere bukuluma bwe buti. Naye n'ogamba n'olowooza ku baana bo obala kirungi ogende bweru ng'olina ku baana bwe obalowoozaako ofuna moraali ekola ogamba kolerere baleme kubanga nze tomorrow. Okitegeeraye kati bw'oba n'ekiruubirirwa n'omanya ky'oyagala nze abaana mbagamba abawala guno omulembe teri musajja gw'ogenda funa ng'agenda kuwa buli kimu taliiyo. Kubona omusajja omufuna nga naye alina loode yiye naawe ofuuse loode ogenda mala ozaala abaana. So n'abasajja baagala abawala bali productive ng'amugattako. Nze omu kwabo abasajja. Okitegeeraye ng'omuwala nga bwe tuba tuli ewaka sinyabbi bw'osasula ennyumba nso osasula amasannyalaze. Okitegedde. So girls, we should really aim at being not really independent. Kwate ogamba independent but ojafuuka ba sugar mommy but ng'olinawo ky'olina omusajja takujoga ng'okoze takujoga ng'olina ky'olinawo. Naye gwe bw'obanga ogenda bbeera ewakaawe gwa yagula buli kimu abajja kujoga awo ne bw'ayenda agamba Okitegedde. So girls, we should really aim at working. Bw'oba ogende bweru manye teri mukwano gwo manye ennaku yo kikulu nnyo omanye nti munnaaye nno wano wendi ate teri ekyejo kisiba wali ku butebe bw'okisaawe entebe ng'ogenda obunafu kyejo bisiba ku kisaawe walira batasobola kukola badda. Naye bw'obanga omanye ekyakutwala omanye ennaku yo. Bw'oba olina family nga oyagala kyusa background ya family yo focus buli lw'olowulira ng'okooye think about the family. Yagala kyusaako ewaka naffe tubeeko ewaka ewalungi twagala obulamu bwa luxury naye omusajja tagenda bukuwa. Kati nze kati byenjagala essaawa zino njagala saagala bintu bya kunyanguye saagala bintu bya kakalukana ebyo omusajja tagenda bikuwa. Gw'olina naawe kola kale akusange ng'olinako kale ku 10 ng'olinako 50 ayongereko 50 obe ng'omugattako. Okitegeera.
So abali eyo nga mukola ba sweet bagume sibe babonabona bokka abonabona bangi ate bayina buli omu wali walabira omwezi n'enjuba weebale nnyo okitegedde nti nze nalina struggle yange ngeri omwana agamba Irene ate nze sibisobola ne bayagamba ate Irene boyitamu bitono nze ate wano nyina ne mukwano gwange nga nkyali mu that scenario nanyumiza naye mukama we atandise omutawaanya nga gwange bwe yali atawaanya kati mba mmanyi kyomugamba do this naye kyembagamba mukama we bw'atandika okutawaanya tosirika sirika togamba sinti ye mugambe gamba office find a way because when you keep quiet obojja kukirwana gweka paka nze kyampa hard time naye bw'oyogera like office ogigamba obagamba antawanya naye temumugamba nti nabagambye just mwogere naye kati office weekyanga n'omugamba njagala kuddayo waka weekyangirawo kati omugamba njagala kuddayo waka n'oyambala uniform yo amanya weekyanze ne office ne bamukula n'abagamba omuwala atugambye alina buzibu ki abatajja bagamba what really happening exactly naye amanya nti oyogera nabo wamuloopye akyusamu kati in case of ebintu ng'ebyo tosirika kuba bw'osirika oba ojja endinga up nga Irene weegulire ticket odde Uganda okitegeera because you fight it yourself nekituuka nekikumenya nga you can't give in naye nogamba kanzireyo ewaka singa tekibadde kyeyo Saudi Arabia yensi gye wandirowoozezaako ogenda okukyalamu onaye ensi z'ebirooto byo zewandiyagadde ogenda mu nga nsi ki zagenda Canada batugamba Canada batugamba bituufu golza byambo bituufu naye buli omu abandowooza agenze na kiruubirirwa kale batulaba mwebale nnyo tetusobola kusukkawo wano Irene waliba akomyewo era tujja kufuna experience gyabadde kiri kitya kibadde kitya segeera mbadde naaludde okufuna omuntu agenze naddayo n'atuwa emboozi ey'okubiri but I believe Irene waliba akomyewo tujja kufuna mukisa emboozi eyagituwe now as we finish njagala kumanya let's say omuntu oli gwe twogeddeko akulabye obulungi bwo nga ali serious amanya abantu balaba video zino nga bali serious nga ali serious ayinza kufuna atya oba ku internet okozesa mannya ki oba oli awo n'obuyimba bw'olina oli ayinza okwagala okubuuliramuko abufuna atya obuyimba bali ku YouTube kozesa waliyo Irene Brown yes Irene Brown Irene like Irene R-I-E I-R-E-N-E Brown B-R Brown manyi titles obuyimba waliyo ntuukayo ne muno ntuukayo ne muno ntuukayo title ya luyimba tumulowooza ebirala then munowo nayo title ya luyimba zenyimba bbiri okay oyaba wa namba TikTok okozesa ki Irene Brown I don't know I account ya like yagendamu ekisimu so siginawo kati I'm just like I just opened an account recently eri kumanya ki Irene Brown yes Irene Brown ngagali ku YouTube okay kale ate oli waba simija singa agakutwalako out kaseera ko kyali wano namba y'essimu 070 katono nnyo bana Irene tanoonya onoonya ng'osasa siriikirira anti saagala omuntu agenda kujja kunkaluubiriza obulamu nange kukusombowa Wazi nga bw'ogambye nti asobola obbaayo eyo omuntu ng'afunye interest yes kale soma enamba 0704 sooka olinde Irene yali singo naye tanoonya alabika bulungi alina enteekateeka y'okuddayo ekimuzaayo anoonya ssente
kati tugeze nti oba okuba essimu yogerera lulimi olutegeerekeka kubanga sente soma enamba 070419 lindako enamba eyo oba ogifunye tosindika message fwa sokoseko ka mobile money sente soma enamba 0704191840 lindako alina ogikuba kalina kuba mu myaka emeka 3 kudda waggulu naye 4 ku 3 sagala bakadde giddemu 0704191840 1840 gidda mu Luganda nga tonagidda mu Luganda mwe temulowooza nti olwokuba yogedde emyaka nti anoonya I repeat Irene tanoonya I'm serious single but not searching exactly so please give her respect ate nawe omulaba omukyali ng'ejo alabikamu neze nemunyako dolira ku kyeyo ebyaddala endabikayo tesaana beera ku kyeyo weewaawo ku kyeyo waliyo abaana abalabika obulungi very beautiful lady tunyiririra mu biyumba bwoba mukama yakuteeka awantu nga walungi mukama n'akuwandako eddusu bwe mba kyogera onyirira azima nze obadde nnyumya wano eno ng'ogamba nti wanyega n'okamboola nentunuulira feesi ekamboola nga siraba bukambwe buva kwando onyega n'okamboola ndi mukambwe nnyo abamanyi bakyogera oba n'abatamanyi nga like okay wemba nkumanyi nga nkumanyi like nosemberera sibulaga nnyo obukambwe kisinzira n'ekifaananyi oba kyojjiddemu oba ebigambo byongambye ku internet kuno olinako naddala TikTok olinako abantu boosanze ne mufuka ba mikwano oba like ne mufuka close nga tosobola kubeera like Zuwena Zuwena wamujja ku TikTok hi Zuwe how are you hi Zuwena mwagala nnyo omwana oyo bambi okay she listened to me like she used to check on me every time tuli mweyo journey, you know. Yeah, I am coming back. Kale, thank you so much for watching. Subscribe to wera bida take a notification bell ako. So kufuna notification time when we come. This is DJ Sinabe TV. Tubeera n'emboozi zino ebiseera byonna so wobo jirabye ne kunyumira juwereze muno ka link ka forwarding muno na yanyumirwe tumira buli omu yenna baddala bayona gye sinzira oli wa kabinnyo bwobeereyo ng'olina story efaananako bwe toba esinga wano newe batesinga nenga gwe oli willing okwogera mu kamera nze nkwaniriza so kunkubirako ku 0704128800 oba ennamba kweri ku channel kuno nojja nonyumiza abantu emboozi because your experience is different from mine and the other one. Fenna tuyiga osobola okunyumya ekintu nga mbadde sikimanyi tekintuukangako ne mbaako kyenjiga so like nga tufunye Irene era tusuubira okufuna emboozi endala bwe zityo nyingi. Thank you so much. Have a blessed time. Bye bye.